Songa te Gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba ng'efuna obuwumbi bwasinza Uganda obusoma mu 5 obukyetaagisibwa akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda kwa bonna okwa 2020 bw'abadde batema empendo okulaba engeri gye bagenda okufunamu ssente zino. Minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija ategeezza abakabatu akakiiko k'ebyenfuna nti bali mu kulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulabika nga bafuna ensimbi zino era ng'alagidde ebitongole omuli Electoral Commission ke kakiiko k'ebyokulonda akendaga muntu ekyannira poliisi amakomera n'ebirala byekennenya embalirira byabyo bifunemuko ku nsimbi ze banaakozesa mu kalulu kano. Buli lukya essuubira okufuna ssente z'okutegeka akalulu k'omwaka ogujja likendeera nga newankubadde gavumenti nayo tetudde ng'enjogera ya leero bweri ng'ekola kyonna ekisoboka okulaba nga ssente akakiiko k'ebyokulonda ze kabuzaayo okusobola okutegeka akalulu kano eziwerera ddala obuwumbi 518 zifunika. Bw'abadde alabiseeko mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka, minisita w'ebyensimbi Matya Kasaija ategeezezza ababaka abatula ku kakiiko kano nti kituufu eggwanika ly'eggwanga temuli ssente oluvannyuma lw'okufuna okusoomoozebwa mu kukuŋŋaanya emisolo. Ono alagidde ebitongole ebikwatibwako obutereevu mu kulonda omuli akakiiko k'ebyokulonda, NERA, poliisi, ekyamakomera n'ebirala okuddamu okwekenneenya embalirira yaabyo ey'omwaka gw'ebyensimbi oguddako 2020 bisobole okufuna ssente ze binaakozesa mu kalulu kano. Because of financial constraints within the Treasury, that they would go back and look through with my technical officers where we can reduce if possible. Ababaka balina okutya nti akalulu k'omwaka ogujja kanditegekebwa mu ngeri eyagadibengalye wabula bano minisita Kasaija abagumizza. Let you state here by yourself that money will be availed. The issue of Friday cutting should not arise because this is a major priority, and the debates, complaints, statements will be made during campaigns. Money will be available for other activities. Honorable Minister, last time we were here, there was evidence that there was a lot of cutting. And this cutting now has reached the bone. So it seems like there's no more flesh. And every item is costed with the time frame. So how can we talk of budget cuts now? I thought we would now try and provide money that is necessary for all the items that all the programs that we want to undertake. By him insisting that they should cut, doesn't he expose the Electoral Commission and the country and proposing to Electoral Commission they can just simply organize any election within the budget that is providing? The chairman is getting a bit intimidated because that's why he's talking like that. Because sincerely we need this money, and this money is not even for the Electoral Commission, not for the chairman, but it's for this country. Minisita wabula mukakafu era agumizza ababaka nti olunatuukira olwokutaano ssabbiiti eno ssente ezinoonyezebwa zijja kuba zifunise. Ono era akakasizza nti akalulu k'omwaka ogujja kalina okubaayo oba katya oba katya. Ani akyogedde ekinze sinaba kukyogera. Awo yakibagambye mugende mukibuuze mbagambye akalulu kajja kukubibwa ate nga kamazima ate nga kabwensimbu. Ekyessente oba kitawanya abantu ekimu kitulekerefu abali mu ssente. Shamim Naiga, Nicholas Nduga, Delta TV, Amasukkulumu.